yapostinze eggulo jjukira baakyala kati nti okwanjula kubadde kulina bbeerawo nkya ku Lwokubiri kati nadde ndi awo eggulo ng'omwana ansukumira nga ngamba hello Kuku, I have Lugambo for you. Chosen Becky's function was stopped. It's not going to happen on Tuesday as it was planned. Konze by who and why? She has just informed us right now. Nemugamba alimba. Nanga she has not gone deep, but she has told us that in the group. That nemugamba Chosen Becky ayagala mawulire tuogere ku mukolo gwe. Message ye yino. I'm sorry for the late reply. I had some issues which are personal. I want to thank everyone that has helped me in this and all that has been supportive. I don't take it for granted. You have shown me love and I appreciate my sweet people. You all owe me lots and lots. However, I'm here to inform everyone that I'm so sorry our function was stopped and will not happen due to personal reasons. I'm so sorry for this big disappointment. It hurts and I'm in pain, but I'm deeply so sorry. Thanks to everyone. Have a great day. Nangamba, that's what she sent in the group. Nanga, the function has been cancelled and Maziga just know Choka they had started decorating Nyira events. Bate bafunye Nyira events. Omanyi gundi yakoze interview. Ani? Ono musajja afa w'omuceere. Amir. Oba interview yamuyuguumiza simanyi. Jukira Amir alina kawondo new model business etambula. Ennyumba etambula yiyo yasereka n'okugala naggala banaatera yingira. Oba ati Amir yagambye nti nali nja muwasa. Oba Chosen Becky omutwe gwamuwonze. N'agamba bannaaye oba kyekyo oba si kyekyo. Tetumanyi kyabaddewo. Naye yagamba nze maama yankuza. Tebankuzakuza. Bye nnina byesiga. Omwana yangamba bakayita tiiriisa. Gaga Chosen Becky muntu wange era buli kimu kibadde kyawedde nga tulindiridde lunaku lwankya. Era bakugambye nti ne decorations babadde batandise okutimba ate munnange ne bakabatema nti buli kimu bakikansolinze. Kakati amawulire agatambula oba gawungeesebwa mbu oluvannyuma lwa dictator Emil kukola interview n'agamba nti nze mbadde preparing nali ndi kutegeka nti nsooke malirize buli kimu mmale n'okuzimba ennyumba Chosen Becky muwase officially. Bagamba mbu kyandibanga y'ensonga. Era ejjukira wali bagezaako kubuuza dictator Amir nga bamubuuza nti watyanga abaana abamu si babo. N'agamba nti abaana oba bange oba si bange nze bonna basigala baana bange. Abaffe tujja kuba nga tubatuusaako mpolampola. Ekituufu kye kiriwa nze naawe. Naye nga go amazima gali nti omukolo baagusazizzaamu. Eyo tuvuddeyo nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo. Twalabyeko n'ebifaananyi bya Jostede ne Prima Kadash. Abantu ne basala omugambo. Prima n'avaayo n'abagamba nti nze ne Jostede tukuza abaana, we are co-parenting. Teri kigenda mu maaso era tetuliddamu nti oba twewase. Era eno ekintu Hindu akiri yakirimu yena nnyini mwami nti naye kiri tekigenda kujjawo nti tuli taata na maama eri abaana baffe. Ebyo nga tuvuddeko era nga tweyongerayo mawulire ag'enjawulo bakugamba nti olutalo lwa Kenzo ne Bebe nti lweyongera okulanda. Bino byonna mbu tebakoma eno just what's in wansi mbu ne ku ground kwebiri era nti babeera mu campaign ebintu babiraga ne mu bantu nti munnange nti waliwo lift onatunyonyole akatambi kakano kiki ekyabaddewo. Sokola video eno nzije. Anyway, that is Kenzo nga asanze Gravity ayimba ku stage. Nayagala atekewo amaanyi ayingirewo. That is the highest disrespect gyosobola okukola eri muyimbi munno. An artist is performing on stage, nojjo ojolaga amaanyi. Muganda wange, tojja kusobola
behave yourself. Bino si bya sympathy, serana kuwa sympathy. Either you work with people, sit down with them, than fighting them. You talk with Eddie against team, you will be very weak. So my advice to you is put down your small ego and your childish games. You will cry baby and focus on what is at stake. What is at stake is presidential campaigns. Ebityo nonno Bebe Cool gwolaba oyo ne Eddie Kenzo basikako omuguwa ebyaddala ng'empala nefunya naye Eddie Kenzo yali awalanirako Rema ng'olwo Rema avudde mu Gagamel empalana nefunya awo Eddie Kenzo n'awalanirako Rema paka naye kati gy'ovuddeko awo baali bakwatagana naye kati essaawa eno wenjogerera ate munange ebirala muko nga bw'obiraba kakati batandise n'okuba nga ate ku stage babiraga nti Gravity omutuuvu gye yabadde performing okusinziira ku mawulire agaliwo era nga yabadde akyali ku stage era kyeva olaba bakubye akayimba ke amwewina nga ndowooza alina okusamalizinga awo Eddie Kenzo ndowooza ye yabadde addako byaddidde n'atakkiriza ate okubanga Gravity yeeyongera ejjukira Gravity ali mu Unstoppable eya Bebe Cool awo n'abasikako akazindaalo ye n'agenda n'ayimirira ne bablockinga Gravity nga teyeeyongerayo abange ebintu bwe bityo bwe bitambula naye nga byonna bigenda mu maaso tuli kubanga tubatuusaako amawulire ag'enjawulo kakati tukyagenda onaaviiriddeyo ba Frank Ntambi ku nsonga za Grammy Award era abagambye nti oba mwagala oba temwagala nti eyakusinze aba akusinze asoose n'abagamba nti ali disappointed mu Frank Ntambi tikubanga amutwala nga omuntu omuyivu oba eyasoma akola ebyategeera bannange bibino abalabi baffe abalungi mbalamusizza vidiyo eno ngikoze nga njagala kuddamu muto wange Frank Ntambi ne banno bwe mwabadde. With the due respect, I was very disappointed in you. Kubambadde nkumanyi ng'omusajja ali informed ate eyasoma naye nabadde very surprised and disappointed okulaba ng'oyogera ng'omuntu atagendangako ku ssomero kubanga simanyi oba omanyi nti abantu abamu kubaweereza oba abalaba ebintu byo mulimu abasomye okusinga mulimu abalina information esinga eyiyo others research more than you do kati gwe simanyi wandisappointinze nnyo oyinza okuba nga olina ensonga zonna Kenzo naye sigenda kunenya nnyo but I just want to give you information buli lwoba ng'ogenda okubaako ekintu ky'ogenda okwogera wano ku media nga bw'okola bulijjo gezaako kola information emala gezaako kola research emala otuwa information eri accurate toddamu kukola bintu nga bantu batasomye kuba nkulaba nnyo ng'otakomyawo n'agamba nti ekisinga okwewunyisa Abanigeria bali mu kuwaana baabwe bawaga naye ate ffe owaffe omu gwe tulina tumusa wansi tumukuba left right center Nigeria bali mu praising baabwe Wizkid Sima Bana Boy Sima Davido oli yaguze ne moroka ne yeekulisa just to nominate him but njagala kubalagulanga ke kasembayo mugenda kwetuga mugenda kufa tubaziike en award nkubuulira amazima okusinziira ku luyimba ne category gye balunominatinzeemu na biki bye beetaaga ku criterias ze beetaaga bonga bo agenda jiwangula agenda kuleeta Grammy wano mwogere byonna bye mwagala okwogera temulwanyisanga omuntu aliko omukono gwa Katonda omusajja akola research n'agamba nti bantu bano baagala ki luno oluyimba yalukola specifically nga taagala kukola hitolooza lwaki tebanominatinze nkulowoozaako kubanga hiti bannayuganda bagimanyi but Grammy teconsidering ebyo academics byeriko onfunye bulungi baagala kiri kati bali boli mu kwogerako mbu bamusinga kino ne kino bamutuuziza mu basajja n'omuyita omujega omusajja alina abaana n'omukyala n'omuyita omujega nga n'okyomuyitira omujega gwe mwennyini eyeefuula eyasoma tokimanyi bw'otunula instruments z'oluyimba
bw'otunuulira lyrics ezirulimu video kikyeyogera kyekyo kyennyini Grammy kye yeetaaga. According to me ne criterias za Grammy n'ennyimba n'abantu be bamunominatinze nabo abasinga okuba nti byeyateeka mu luyimba byebyo bye baagala. Nkulagula nti agenda bawangula, tulabe kye mugenda okukola kubanga bali bakwata bano abazungu balaba bwe baagala omuntu ayogera nga bo kuba nabawulidde mu kwogera ku Joshua Baraka temuleeta mwana w'abandi mu bintu bino. Ayimba bulungi, ayogera bulungi oluzungu, naye oluzungu lwayogera lwabali. Bwe baba banoonya omuntu ayogera oluzungu ng'olwo banoonya mu bo bennyini kubanga kyekyo kyekyabwe. Kati bali ate beimportinga kiri, but this one exported our own culture to the other side, and the others bagezezzaako kukola ki kuimportinga nga baleeta byabali ezo video abawala abanyenya obubina abakola batya, naye olabira ddala nti ono tufuddeko nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo. Ye Tamale Mirundi Junior aviiriddeyo Mirembe Beddings oba yamukoze ki naye bibino message eno mugimpeere Mirembe Beddings n'ensambya furniture. Ebbanga lyemaze ku internet neewala nnyo okwogera ku bizinesi z'abalala kubanga mmanyi how painful it is okutandika business. Naye Mirembe Beddings n'ensambya furniture bamanyiira akamanyiiro kangi. Tosobola kugamba nti ogenda sindika abantu bo okole fake accounts gwe mwennyini ojje ku video zaffe oteekeko bagule Mirembe Beddings n'ensambya furniture ogende ne ku bizinesi z'abantu abalala be muli mu mulimu oba mu bizinesi y'emu nga nabo baasasula emisolo era nga nabo baagala okukola amagoba. Ndaba ekyo kintu kya bujoozi, kya busiru, kya butategeera, kya butooletoole. Era nsaba mukyala Mirembe Beddings ne mwami nsambya furniture, respect people, muwa abantu ekitiibwa naddala be muli mulimu gwe gumu nabo. Ndabyeko bizinesi ezigudde lwa arrogance, kumanyiira, kujooga na butawa balala kitiibwa. So badde mbasaba ekintu ekyo mu kikumi. Bw'oba oyagala abantu bakulangire, reach out to content providers, bawe ssente bakolere challenges. But it's very bad for anybody come on my content tonkubidde essimu toŋŋambyeko kye ku video zange muziteeke mu komenti ezimu nalabe mutandise n'okuteeka mu logo zammwe bambi temutumanyiira ate temutujooga. So badde nsaba bannayuganda bagule ku bantu abalala. Waliwo abatunda curtains abalungi, waliwo abatunda beddings ennungi, waliwo abatunda furniture abalungi. Ndowooza ejjoogo lya nsambya furniture n'Emirembe Beddings tulabise nti tulikooyi. Stop disrespecting us. Ono data siwo brandi zaffe si zizo that you are going to come influence our followings without you letting us know. But above all, business zammwe mugenda zisuula. Omuntu akwagala ajja kugulako ne woba tomukase. Era atayagala ajja gula ewalala. Nze nina furniture mu nnyumba yange empya gye nnaakazimba saamugula waabwe. Because I have other people I can buy too. But secondly, I can also buy from them next time. But don't use the force. Don't manipulate people. Waliwo video y'omusajja gwe nalabye atunda naye curtains nga baliko bakomentinga ku video. So it's very bad by the way. And we are still talking, but action will come afterwards if they don't stop immediately. If they don't stop, Yebyo munnange agambye nti atera nnyo kwagala kwogera ku bizinesi z'abantu naye avuddeyo abagambyeko. Ate nakagambye akasimbe yagambye nti ayina furnitures mu nyumba ye naye zonna teyagula wa Mirembe and nsambya furnitures. Mbalina awalala okubigula. Awo nvuddewo era nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo agatambula. Wano agambye nti omulangira Suna. Fenna emboozi ya mulangira Suna ekya trendinga
ekyabaddewo. Ate nno ebintu bingi era nga Liripazo yamugambye nti tewandibadde ogendayo. Era Liripazo ye yamugambiddewo n'agamba nti nedda ensobi yo. Jjukira gye buvuddeko nino oluvannyuma lwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okugenda ku ntaana ya Dr. Milton Obote. OS yo yavayo n'akola akatambi. N'agamba nti oyo yenna ayina ekifaananyi ng'oli Muganda, ng'olina ekifaananyi kya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga profile yo ngigijjeeyo. Ne fact yagamba n'okugamba nti nze ndagidde omulangira Suna, yagamba sibasaba wabula ndagidde. Ebyo byonna bibadde bikyaliyawo. Byonna ng'abantu bakoze eki? Babirina. Abange tuwulire Kasuku agamba ki? OS Suna yasoose eggulo n'agamba Bobi alina abamwetoolodde, era abamwetoolodde abamu bakyamu, n'akolayo awo n'akayimba n'akamuzannyira awo. Wakalabye yimba Kusuku kateekeyo mutyaba. Mr. Bobi Wine kana akayimba ngakuweereza direct. Abamu ku bantu boolina ssebo tolowooza nti naawe olina bantu bangi bakuli awo bakukenekanga nkwenge bwe bati. Obalina abakukenekanga enkwenga abamu bakulina ku lusegere. Luliwo olwo kyakiraba. Naye abalabe tulina nabo ne mayimba gaffe tulya nabo ebibaawo. Kati kana akayimba nkaweereza Mr. Bobi Wine gwe kennyini. Zirinagwa Mbeko Sina nani sola Nani bude kunsine neogome walala Obano kama da sola Desuna na kule shitonde echilala Ubanga bantu waliwo nekitaipu nzigambo nnoonya amasannyalaze nange ngalina sebaganga agamala amatonotono kubanga bwetunuulira ekyabadde ku show ya muganda wange muto wange Wiki Wine wabadde ebintu bingi ebyatenze mu maaso naye zine trending kakati oba ntya ekikulu nze ndi kufa page yo so kati obuufafa kati yagenza obuuza omukulu mukulu yasoose gaana sajja bakola ebintu kati ennaku zino byenkugambye nti omuntu olina omutunuulira n'omutunuulira mu feesi n'omugamba nti nnyoko wantama eyo gye tulaga okitegedde. Of course people have mixed reactions about what happened, but I think olugero lw'Abaganda nti kyerabirwa kyogedde always comes into play. You need to sympathize sometime with Bobi Wine. Buli muntu avaayo amubashinga oli kasita afunayo akakisa akatulayo n'omuntu mu gavumenti obaani oli n'avaayo n'amuwa ebibye okitegedde ate be bamusanga aye ne baagala okukola ki okubongako. Ndabye Kyamagero ataddeyo wano posti ye mpitirivu mpanvu to that effect. Yanjitaddeyo ndowooza eggulo n'agamba to those lamenting that Bobi Wine did not shake hands with Suna must be reminded of a timeless truth. Leadership is not measured by how many hands you touch, but by how many traps you refuse to fall into. There are individuals in our society who have perfected the art of masquerading, smiling in public, while spitting venom in private. Banji. Their tongues drip with honey, yet their intentions crawl with serpents. To demand that a leader must embrace every hand, including the one known to strike in broad daylight, is to trivialize wisdom and glorify naivety. Not every hand extended is a gesture of peace. Some are invitations to downfall. Bobi Wine is not a machine, he is human, but he is not a foolish human. He carries scars of betrayal, bruises of deception,
and the memory of those who weaponized proximity. A wise man learns to discern between a handshake of unity and a handshake of hypocrisy. Let the critics be reminded, even Jesus Christ did not shake every hand. Even Mandela avoided certain tables. Even Nyerere, Nkrumah, and Lumumba refused to certain embraces. Why? Because leadership requires the courage to say no, even when the crowd expects a yes. So before you crucify Kyagulanyi for refusing a handshake, ask yourself, is leadership the art of pleasing everyone or the discipline of knowing who must be kept at arm's length? In African wisdom, we say, a man who shakes every hand eventually shakes the hand that buries him. Therefore, do not mistake restraint for arrogance. Do not mislabel discernment as pride. And do not waste your breath attacking a man for simply remembering that some snakes have learned to walk upright. That was Uncle Chams. Ebigambo bya Uncle Chams. Yamuwaddawo. Fene tugamba okay. But I think mu society yaffe gye tulimu ennaku zino, sometimes naffe ng'Abannayuganda we don't read between the lines. Okitegeera omuntu nze kati nze nagamba abantu nze seefasa bantu mu public sikyakisobola kikola ne bwe tubanga tubadde tuli wano ffenna bemmanya nti kati okyuse levo zirinnye, nzikiriza nti levo zirinnye, nenzikiriza nti kansooke mbeeko wenkulabira benkusanga eno one on one. Nze sikyagala kakasa bantu nti oyo mumanyi. Okitegedde bale kubanga wekomidde ku Legit TV 256 tuweerabira kubanga osubscribinga, ringing that notification bell, sharing, liking ebisigadde nkomawo nabyo.